Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. US evuddeyo n'erangirira nga weegenda okutuula mu direction ez'okusayininga mineral deal wakati w'eggwanga erya Rwanda n'erya Democratic Republic of Congo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza saako n'okubanga boogera ku peaceful talks n'okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Updates TV gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo. Kakati newankubadde meeting eno tennaba kubeera nga announcingibwa publicly nakuteerwawo deadline diweegenda otuulwa na mu kifo ki naye wabula agava mu nkubo galaga nti US ne basekuritale baayo bagenda mu maaso n'okutema empenda okusobola okulaba nga Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame wa Kigali Rwanda batuula basobole okuba nga US esayininga nabo mineral deals. Jjukira nti n'ebbanga eriyise emabega US yalangirira nga weegenda okukola nga weegenda okusayininga deal n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'enegenda kubanga yenyigiddemu ekyo okubanga batransportinga ebyobugagga nga biyingira mu ggwanga erya US saako ne USA okubanga etebenkeza eddembe mu ggwanga erya DRC. Jjukira nti nno ebbanga ddene eggwanga lino erya DRC ligenda maaso n'okutawanyizibwa abayeekera akagulupu k'abayeekera akabafuukidde ekizibu akaba M23. Kakati diiru eno egenda kubanga ekutulwa ne wabula buli omu yeebuuza lwaki ate baba bayita Paul Kagame ow'e Rwanda okubanga basayininga diiru ey'obwebugagga mu Democratic Republic of Congo. Awo ffenna ekibuuzo we kiri. Jjukira nti nno ebitongole bino ebiva mu United States omuli ekya United Nation bizze biwunumiriza saako n'amawanga agatali gamu omuli erya Germany omuli Bufalansa saako ne Belgium gaze galumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda okubanga baakinga abayeekera bano aba M23 newankubadde Paul Kagame azze akyegaana naye kaakati we batuuse okusayininga ddiiru tulaba nga Paul Kagame bamuyise era ddiiru agenda gibeeramu gisayininga ebyobugagga. Wabula n'eddiiru eno egendereddwamu okubanga bakkaanya mu kusizinga fire n'okubanga Paul Kagame awithdrawinga amagye ge mu Democratic Republic of Congo wakati nga bayeekera bakalangirira nti bagenda kutuula ne gavumenti y'eggwanga erya DRC basobole okubanga bagenda kukuza emirembe mu ggwanga erya DRC. Bagamba nti bagenda kukaanya ku peaceful talks n'okusizinga fire mu bitundu ebisinga ebya Democratic Republic of Congo wakati nga abayeekera bana ba M23 bakawamba ebibuga ebiwerako ddala bine airport 2 omuli Goma ne Bukavu saako ne airport y'Ebuvuma bagenda mu maaso n'okubanga bagaziya territories zaabwe omuli ne Buvuma zonna territories zo baziwamba saako ne Walukale. Wabula babadde bagamba tebagenda kubanga bassa mukono ne balabiddwako nga bagamba nti bagenda kubanga batula mu nteeseganya ne gavumenti y'eggwanga eno erya DRC. Amawulire agavaayo galaga nti no USA yakutuula okulaba ng'eki gye bagenda okuteekako omukono wabula bagamba ku gundi eno ddiiru gye bagenda okukola tegenda kubeerako ndagaano wabula egendereddwamu okubanga n'eddembe liddizibwa mu Democratic Republic of Congo kyetutamanyi oba US egenda sindika amagye gaayo mu ggwanga erya DRC okusobola okulaba nga efunza abayeekera bano aba M23. Jjukira nti nno bo bagamba balwanira justice bwenkanya saako ne gavumenti ebirenge bali organizinga nga bannansi b'eggwanga eryo bo tebali ku governance newankubadde bawamba ekibuga ekikulu ekya Democratic Republic of Congo ne batta ne gavana waakyo mu ggwanga eryo erya DRC ekibuga kino ekya Goma era ne balonda ne gavana omupya mu bitundu byonna baze bawamba baze balabikibwako nga balonda obukulembeze obupya g'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kyetutamanyi eno ddiiru egendereddwamu kubanga US egenda kubanga esombola bya bugagga oba saako n'okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Okuzza emirembe mu ggwanga bitegeeza kukwata bisi biwa bannansi oba gavumenti eyo esobole okulwanyisa wabula muba mulina giyambako okusinziira nga mmwe mukoze eddiiru yammwe okutwala ebyobugagga byammwe nammwe mubayambeko basobole okuba nga bazza emirembe mu Democratic Republic of Congo.
Masekati Felix Sekidi ng'akyali mbuzi bwa M23 ate balabiseewo ne Joseph Kabila nga naye amufuukidde akayinja mu ngatto okubanga agamba nti Felix Sekidi kyekizibu kya Democratic Republic of Congo era we kinaba nga kinaavaawo balina osooka okwera Felix Sekidi ave mu gavumenti ya DRC olwo Congo esobole okubeera otebenkeza emirembe. Wabula ye Joseph Kabila agamba nti ebizibu lwaki tubiteeka ku Felix Sekidi nti yalemerwa otuula n'ateesa n'abayeekera bano okusobola okulaba nga bazza emirembe ne bannansi ebyo okubanga beeyagala. Oli ku Yugi Update TV ko badde osinza obanga otuuliza obale kwekuumira ku mayengo gano gwatunalweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa.
Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.